أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kitamuwesi kakoza Anwar Abdussalam nganze ndi mu studio za Support Islam in Uganda okwowereza mweneje muli eranga olunaku lwaliro zize ne Sheikh Saadi Musoke musomesa waffe olulango eranga tukomyewo naye biidhnillah agenda kubanga ababulira ekitundu gyavira biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sebo tafadhal mashkura. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukusanyukidde nnyo mukadde waffe Sebo. Alhamdulillah. Mukama waffe abantu bandiyetaaza okutegeera gy'oviira. Nze alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Naam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا إنزي ndi musajja ayasomoka lwera wadde nga wano ndi ku Support Islam naye nina okwogera okusomoka lwera kubanga okutuuka ku Support Islam yani namala kuyita ku lwera inshallah. Kakati nga bumala kuyita ku lwera ezire waffe Bukomansimbi abo basajja be Masaka inshallah kati bali ku Bukomansimbi ko nabi yafuka district naye yafuka district nga kirungi nnyo. Saba Allah akutukumire hafadhaka Allah. Saba Allah akukume era nga liwaba akujjuludde akuteeke mu bantu beyasiima abatagenda kubanga babonaabona mu mbeera enkyamu. Na abannange mwenna abali eyo ku Support Islam in Uganda musobuuza leero tuze naki abaffe ekibuuzo kiri nti nga kigenda wasseeka kyenjagala abeere nga atambulizaako omusomo gwe amazima agaddala nga tusinzidde ku bujulizi bwa Quran. Abantu ffenna tuve mu bitundu byaffe tugende Misiri tusome, tugende e Madina, tugende South Africa, tugende tusome tunoonye eddiini ya Allah, oba ffenna tugende mu lutalo lw'eddiini oba tubeeko batono kuffe bagende. Twagala tutegeere ekyalo tukireke nga kikalumatongo Allah kyakyogerako ki baani abanaasimba emmere abalala gye banaalya. Baani abanaakuuma emmere abalala gye banaalya. Naam. Ku nsonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala tutegeeza mu kitabo kyekikulu Al-Qur'an Al-Karim. Naam. Ba'da billahi minash shaitani rajim. Yagamba nti wama kana almu'minun liyanfiru kaffatan فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سبعة ولي أنسى الله سبحانه وتعالى أتجيز نجمانتي تبارينغا oba tebayinza kubeera nga abakkiriza bonna tebayinza kubeera nga abakkiriza bonna nga bafuluma mu bitundu byabwe babeere nga bakola ki nga bagenda banoonya erimu. Si bonna nti ogambe nti Masaka yonna esituse ezze e Misiri ekole ki okusoma ebeere ng'esoma erimu. La ni Allah yagamba atya falawla nafara min kulli firqa, agamba nti buli kitundu nga bw'ogamba nti Masaka Rakai Allah n'asindikayo omusajja ayitibwani Kityamuwezi Allah n'amuleeta mu Bukomansimbi. Allah n'ajjayo kubamu be yajjayo nga mwe muli Saadi Muhammad. Allah n'amuleeta ekyo Allah kyali agamba Saadi Muhammad Musoke. Naam. Erya mmere mu kika. Allah ng'agamba nti abantu abo bonna sigamba nti bonna bagende beesitule bajje e Misiri basome. Naye Allah ajjamu abantu oba musitukemu abantu Taifa
group mu bantu abo nga bwe twava ewaffe mu Uganda mwonna mu mwaka gwaffe ntujja abantu 23 Uganda yonna ne miliyoni zonna ne Allah najjamu Taifa okiraba kati bajje babeere nga bakola ki nga liyatafaqahu fi ddin basome obusiraamu bwa Allah babutegeere mu butuufu bw'okubutegeera ekyo nno tufunawo ki nti tetubeeranga twetikka emigugu emikalu ne tugizza ewaffe tuleme kutandika busuubuzi nga twajja kutafakkaha fi ddiini ekyo si kibi okutambuza ebibiri si kibi naye tosinza tosinza faru ku asl yani togeza tabi kusinga muti omuti guba gujja kugwa kati Allah agamba nti babeerenga bategeera eddiini yaabwe oluvannyuma babeerenga badde ewaabwe bategeeza abo bakola ki abo ababatuma abo ababasindika babeerenga babategeeza ekyo bakoze ki kye bajjeeyo Allah subhanahu wa ta'ala bwatu watugamba tebajja kutegeera Sahih Bukhari Imam an-Nasa'i tubona tebajja mutegeera wabula kiki bagambe nti Imam an-Nasa'i yatuleetera hadithi ng'egamba bweti ne bweti tukole bwe tuti Allah bwagamba ate nammwe abasigalayo ng'abaana bagenza okusoma mubeere bagali naye mmwe embuzi zonna mwagala muzeeriire ffe ebbanga lyetwabalekayo mwe mwali mukuza mbuzi ezo mukwateko embuzi muzireete amaseeka bazirye sente muzikwateko muzituwe tuzirye kuba naffe twabeerayo nga tuli mu kusoma naye omuntu n'ova mu kusoma engoye zonna zikaddiye naye n'obulayo n'omuntu kukyala kuwa akamotoka yadde akagaali muli bantu bazibu nnyo nammwe genda mu maaso mashallah kati ate n'ekirala ne tufunamu ekirala nti Allah subhanahu wa ta'ala wabanga alonzeemu firqa Taifa yani ejebeere ng'esoma eddiini ya Allah egitegeere bwekomawo ate temubeeranga mugiziiza okutuusa ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakoze byagiyigiriza byebaleetedde n'abagamba bannange mawuledi bid'a nga mwe mugamba nti omwana aleese eddiini mpya ate nga mwamusindika agenda asomye kati abasomeseye byatasoma oba mwamusindika agenda abaleetera ekyo kyemutalina ate akireese mu kukola ki mumugoba ekyo Allah subhanahu wa ta'ala tabeera nga akyagala kakati no bannange baddu ba Mungu twagala tulabe omuntu ono bw'abeera nga asomye mbeera ki gyayinza okubeera nga asoma ebintu ebyo n'abituusa ku bantu ne babitegeera nga Allah subhanahu wa ta'ala nga babimuwadde n'abeera nga abikola ki ng'abiyiga nga waliwo ensonga nga nnya ng'omuntu oyo bw'aba nga azeekutteko abantu bano booleetedde erimu bagenda kuba nga bakola ki nga bagifuna babeere nga bagitegeera mathalan oba ekyokulabirako Imaamu ayinza okujja n'asomesa ku khutuba n'asomesa ne bagamba omusajja asomeseza essaawa nnamba naye ng'obuusa abantu abadde mu khutuba nti imaamu ayogedde ku ki omusajja asomye naye nga tekuliko n'omu akifunye ku mutima kati twagala tulabe ensonga ki abantu abo osobola okuba nga obasomesa n'obasulako n'obafiirako ne batafuna byokoze eki byosomye awalan ekisooka atugamba nti olina okubanga imtithaalu amrillah tosoma busiraamu kubeera nga abantu bakulaba tosoma busiraamu kukakkanya seeka gundi tosoma busiraamu kugamba nti gundi afunye nnyo ekitiibwa ngende mujje mu ntebe gyalimu abamu basoma kujja kuba bakazi mu ntebe kikyamu bw'onaabeera ng'enniya yo nnongoofu Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuwa ne bw'onaabeera ku kyalo ojja kusomesa abantu babeere nga bakola ki nga bategeera byobagamba ekyo kimu ekyokubiri n'agamba nti hifdhu shari'ati llah soma ddiini busiraamu bwozze emisiri eno soma ddiini busiraamu ng'ogendererwamu kuuma ddiini ya Allah kuuma ddiini ya Allah kubanga nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ti al ulama warathatul anbiya okiraba kyokka nga ate raba nabbi
Allah yabeeranga abasindika centuries ng'abasindika centuries nze bwensoma ne ŋŋenda mu kitundu kyewaffe nensomesa bensomesezza biidhinillah nga nniya nnungi abantu abo ebbanga century gye mbaddemu babeera bafunye ku muntu abasomesa tebajja kwekwasa mu maaso ga Allah. Irimu eyo egenda kusigala ng'ebalimu naawe ng'ogibawadde babeere nga beegasa n'obusiraamu abaana n'abaana baligisomesa abaana buli kitu kigende nga kigenderera. Ensonga ey'okusatu ng'olina okugamba nti himayatu sharia wa difaau anha. Olina okusoma eddiini obusiraamu nga togisoma kugamba nti nze ngisoma naye ate nkola byange, kubanga waliwo omuntu ayinza okugamba nti do as I do but do as I say, don't do as I do. Okiraba? Yes, seko ogende kati luzungu tuyambe nagamba nti kolanga bwegambye tokolanga bwenkola ki. Ekintu ekyo abantu bakirina nnyo. Nagamba nti wallahi shekhe nakola nagamba nze nkusomedde kala Allah kala Rasulullah teka mu nkola nze tonfaako. Lumu tulina bwe twali tuli omusiraamu n'ayogera ekigambo nagamba nti Allah faana atulamula. Inna lillahi wa inna ilayhi atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. babunulire Allah yagamba nti mwe mulagira abantu empisa ennungi, mwe musome ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, naye mwe mukola kyennyume kyakyo. Allah ababuuza nti abaffe mu mitwe omwo temuliimu katoola, temuliimu katoola. Omusajja omu yabuuza mbuga balinga gambwa yali yabuuza kibuuzo naye nga Allah si kyeyayogera yagamba afala ta'qilun. Abaffe temulina tebukola emitima gyammwe tegifumiikiriza. Abuuza takuvumye Allah abuuza buuza. Natugamba ensonga ey'okuna itibaa shariati nabii sallallahu alaihi wasallam. Olina okumanya nti kyosoma osoma kugoberera nabbi sallallahu alaihi wasallam. Bw'osoma ne bagamba nti ekyo nabbi takirinaamu mukono, tuwe ekyokulabirako nti ekirevu agambye nti sunnatu muakkadewu. Aywa nabbi agambye nti ekyange nze sikisala. Kati ate gwe n'oleeta kawulu y'omuntu agamba nti nze ewange obutasala n'okukisala bye bimu, nga nabbi agambye nti mbikuze afulluha wa qussu shawariba. Okiraba? Ate gwe n'ogamba nti nze ewange okukisala n'obutakisala bye bimu. Abamu bakuza masulu ne gaberanga baasi zino ezigende muyenga. Allah tutaase. Naye nga baddu ba Allah ab'ebitiibwa bwe tunaabeera nga twekutte ku nsonga ezo nnya, ng'ensonga esooka nziddamu bufunzefunze nti okubanga osoma ddiini busiraamu kubanga abantu bakulabirako. Ensonga ey'okubiri ng'osoma ddiini busiraamu kuba nti okuuma obusiraamu. Ensonga ey'okusatu kuba nti otambulira wansi wa busiraamu Allah subhanahu wa ta'ala wakwagala. Ensonga ey'okuna nti ogoberera nabbi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Mukumire kusapoti Izami Uganda temugivaako. Ngenda kutumirayo omuntu omu Sheikh naye atumireyo biidhnillah. Mpozi nze gwe ntumidde yenna omusiraamu. Assalamu alaikum warahmatullah. Tumira mpozi nze ntumira abantu abo bonna ababeera nga baagaliza obusiraamu okugenda mu maaso. Nga ne maama we ennamba emu. Nga ne maama ye maama number 1 biidhnillah subhanahu wa barakallahu fikum. Mwekumire ku support Izami Uganda. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا